Mpuuga alina kyaleeta agamba electoral reforms amateeka gafuga okulonda gakyukemu nga tetunabagenda mu 2026 kozi ogambye ani Mathias Mpuuga Nsamba mbaka wa Nyendo Mukungwe ate commissioner wa parliament ogamba ono omulyaza amaanya bitaano Mpuuga nanti takyalinawo kipya kyayinza tugamba byaleeta byonna tulabanga anoonya akatale oba yeekubira akalango okufuna ssente kubanga omulimu ogwamukwasibwa bannayuganda ne mukama we Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu yagudibaga omuntu nakugamba tugenda kukolera baki bantu nova ku bantu kitegeeza omaze abantu tumaze okujjamu obwesiga Mpuuga nebwa yali mulungi nnyo ne kati nebwakola ate simanyi tayinza okukola ekirungi kiyinza okuzukusaba bannayuganda byonna tulabanga katemba gwalimu kola akantu ako biki byayinza okukola bwe yasobola okwewakanya sinalya nalidde ate z'amateeka ye kigenda okukolebwa tekiteesebwako okabula akantu ako ye weebuuziggwe nti bw'aba akakasa nti yali mubaka w'abantu yagenda kumwebaza kumuwa ebitaano lwakubeera baatemaatema banne lwakubeera baatemaatema abantu b'e Masaka kozi constituency ki Nyendo Mukungwe ab'Ennyendo Mukungwe nti baabatemaatema ne bamwebaza munnange Mpuuga kwatayo ebitaano abantu bo baabatemyetemye kigwa omusango gwakkirawa simanyi kakati awo alina Mpuuga kyayinza okuŋŋamba nze nenzikiriza nze mu mutwe gwange nze ndaba ng'omulyaza amaanyi ndaba bulabi kifaananyi mu bwabo neve tumanyi yavaako omanyi nati bwenkuba bwe bulyaza amaanyi siyinza kubanga nnonze omwana nze mmuzaala ne mutuma gwe n'ogamba nti ate oyo tomutuma kitegeeza oba omunzigyeko kati n'Empuuga alina baakola ki baakolera takyakolera ne oli yavaamu waayitira omukulembeze w'eggwanga Mr. Kyagulanyi Ssentamu principal n'amuyita nti yasiimuuka kola akantu ako naye nga weewuunya bave ne ku njaga n'omwenge naye nno nga weewuunya emyaka 20 Mpuuga ali mu byabufuzi naye tetulina ke tuyinza kulaba Mpuuga akaataddewo ke tusuubira nti kano Mpuuga akakoze tewali achievement yonna nze sigirabanga gwe bw'oba ogimanyiyo ng'ogimpa naye bw'oba oginsabye ku Kyagulanyi nyinza ogikulaga Kyagulanyi eno gy'owulira busaabala gy'ali kola akantu ako ali kuyiika 10 naddira abaana bonna abayimbi nga mubanyonyeza 10 akokalaba ennyimba n'ayimba ennyimba ezizzaamu bannayuganda essuubi kola akantu ako tikira oluyimba lweyayimba okulonda tulonde ne tuve muki oluyimba olwo lujjukira olwo gwoyinza okulumanya omutero tebutwawula tolabanga message eyo Kyagulanyi yali nkulu naye olwokuba nti abamu batambuza mitwe tibagiraba era n'Empuuga tagimanyi tagirabanga muka Bobi namulabako ng'akwata obugoye bw'abaana n'atwalira bambi bannakazadde b'eggwanga olwalabyeko muka Mpuuga ng'akikola atenze mumanyi weebuuze nnyo naawe oliiso ogambe tutomumanyi kaakati ono yagamba ndi wa kitiibwa banteekateeka baakuteekateeka kubba Uganda obwekitiibwa bwa kitiibwa mukubba wa kitiibwa mukubo wekitiibwa mu byokubba abirinamu experience ekyo kye tuba tukkiriza butebereza buli mwaka alina ekibiina kyakyankana kyajjiramu yagira musuubi yagira ku simanyi ku Besigye buli mwaka ajjagira bw'ati atema amakoona kati balina n'akabinja kaabwe semba kayita tugenda tuuka waawo soko ovuga ekyo ekisobo kakati oyo talinaamu mazima okujjako baali bakafuulira wali katale kaabwe kakubbirako bannayuganda bwe tujja nga tulimbalimba bannayuganda bwe tumala okubalimbalimba nga ffe tujja twesimawo nga tugenda twefunira omusimbi kati weebuuze Mpuuga yalina omusaala gwafuna ng'akyali ku bwaluupu alina abasirikale ng'asasulwa paalamenti ne munnayuganda yina kyava yebuuza ate mawe kana akasiimo ke bagamba nti Mpuuga afune ka bukozi bwaki era nga bali ku ssente za munnayuganda golowooza amalwaliro amekaawo Mpuuga ge yalya kyogamba yaliwo eddwaliro eriwera miliyoni 5 zizimba eddwaliro sizimba obulwaliro bwaffe mu byalo
ne panado goloza abakanza temulimu byuma emulago waliyo ebyuma tobula byonna byonna mumalwali gonna byonna byasiridde wenyige ku wali katini lwaki onsemberera nnyo asembera wano sebo ebyuma byonna obiwule mu malwaliro byonna byasirira kabula akantu ako n'ababituwa badona kati ate bajje batandika bidabiriza nekoloza singa ebitano byali bikwatiddwa muli ebyampuka byebamuwa n'abalala zali bade zidabiriza ddwaliro kakati n'olwekyo nze tolina nze omuntu omulyaza amaanya yenna bw'aba alyaza amanyiza Munnayuganda saagala kumanya sirina mukwano naye singa aba alina enteeze oyo ebitano byebamuwadde nga waliwo oli yatunda ekiralo kyekyente n'aziwampuka simulinaako tabbo nezino ez'Omunnayuganda bakadama bakaaba ezo manyi zisale zibamuweza abakadama gwe musolo gwe bajja ku bakadama bana babeera ebweru Saudi Arabia abo baana kazi batu ne bayimirira Mwarabu n'abachunga ezo sente ze babatemako zino ze batutemako wano simanyi kwa yatero ze tutemako emteni ze batutemako ezo sente zonna ze babwampuga kati sebo tumwebaze kubanga nnyo yakola bulungi nnyo okusima abantu be Masaka ndwa kubeera babatta ne banne ne babakwata mu bintu ebitategerekeka olwo tumusime tumwongere ebitaano byalimbe byagenda okulimba nenze sikyamulina mu bwesigwa n'omulundi no Ekyali commissioner wa parliament mu bigambo nga mukama we yamuteekako naye eno mu National Unity Platform tutumumanyi kyekituufu kye naali kugambe mu bigambo bwensuubira mu bakama baabwe kati obulabe bali balonda ono simanyi yita Abedi simanyi byali byanika oyo owulidde Abedi Bwanika bwe baali bamulondera mu kifo abanga tumugjeeko beekuŋŋaanya bonna bennyini bano simanyi be ba movement ne bamulemezaako kakati gwe tolabanga oli bali bagule be bakola bakagabo newemitiyana awukiwulira ekitu ekyo kakati gwe singa baali bakola ebintu byennyini nga babikola mu mateeka n'amateeka g'eggwanga baali badde bagawa ekitiibwa gwoloza zaake teyasinga musango yasinga yali mu kifo ekyo kyennyini kyateekeddwa okubaamu olwo amateeka galagawa ate olwo gakulanga oli tosobodde kumuteeka wabadde ateekeddwa kubeera process myaka 10 kati ebyammwe ne biyitamu ebyammwe ne biyitamu ennaku 2 ebyabala ne bitasobola kuyitamu nze ndaba mba nnemereddwa sebo kyoba oŋŋamba ndaba ng'obulyaza amaanya ate obulyaza amaanya singa tunaabulemerako nnyo tovula abantu babatamiza bingi eggwanga lyabwe ne balyetamya tolina muntu gy'oyinza kumugamba nti yagala eggwanga lyo ng'ate byokola tebijja nsa so kakati tugende wano DP Block yamaze okusalawo nti bo Kyagulanyi be bamuleeta n'abalyamu olukwe naye DP Block egamba ekulembera mu Lubega Mukaku Mabike Lubowa n'abalala bagamba nti bo bawagira Mpuuga 226 era bamaze dda kangambe ku mwendo osinga 226 agende mu ayabike ne General Museveni Kyagulanyi Center mu n'abalaba n'ababaze DP Block aba DP Block era nga bo bawulidde nti ba bloka bali babayita ba bloka si ba bloka ba bloka basooka ne suubi wajiwulirako suubi 2011 kati bwe bavudde mu suubi gwetebereza n'amabika ogambe mwali abo bakusesa busesa Mabike yali mu SDP kabuli akantu ako aba yali president general ng'ali secretary ye Lubowa weebuuze yalagawa SDP bagitunda wa Museveni bagikubamu buloka ekibiina bakikwata ne bakizaayo mu bazungu kati bwe bagamba nti be baleeta Kyagulanyi balimba babbaluwa bebeegatta ku Kyagulanyi olw'amasannyalaze ge yali alina abekyo badde tokimanyi bajja luvannyuma ne batandika akatogo kaabwe bwe bamumma Mabike kaadi n'ayomba bonna be bolaba makaadi kola kantu ayo kyabamya bamala okuba mu makaadi abo sagala kumalira biseera tugambe buli bwogerako balabanga bazimbye nti baboogeddeko tebatumalira biseera emyaka gye babaddewo bazze beekulubesa kyovula bono simanyi ono mubba 5 yali wambabazi gye yasookera n'oyo ono ye Mukanku yakesemawo emirundi 5 yaliko mu Mawokota ekawempe emirundi 2
ne wasego n'omulundi gumu mu Lubaga South kakati eyo feria yalina nonesebo n'eyika ya kitawe yagitunda yettaka najagulamu amasuuti bagenda na kumukwatira eyo no Mawokota mu loogi nga bali mu campaign ko talina kipya kyayinza kubaako kyategeeza ggwanga kitu ekyo abamantu ngabo temubawanga na platform tulabikanga twali utafali tusuubira nti balinamu akalungi baiba ono we Makindi ani Mabike nkugambye SDP yagitunda kabula akantu ako gwojobuuze sekuritale we Lubowa SDP yalagawa waki sije bakuza balaba kyamwana ekikuteyo kyebajja besumalikako nti twamugize nku SDP bagitunda ate ne Mabike yali badde yeberera musinga abadde mugezi twagala tumujjukize omusajja Mukama Katonda amusaasire Sebagala Alhaji yeyamba Mabike Sebagala akajja bakali kasula mukazigo ludda wana agenda mupangisize ye Makindi akazigo ngamba Sebagala akugamba mbitegeera Sebagala wamalo kumupangisizaayo n'alyoka agenda yesimbawo nesimbawo ebisanya bye yesimbawo kabula akantu ako nga Sebagala yamuwadde ki mandate okulabika nga asobola okuyingira mu byobufuzi aterere mu UWAD yali yafiirayo kabula akantu ako Sebagala namuteeka mu ssente n'atuukawo yali atuuse naye olw'okuba nti bali awo bantu bayayeyaye ekibiina kyamugwako tamanyi naye kiri ne bwomubusa SDP tagimanyi ng'ate ojja weemalinkira ku National Unity Platform eriko amasanyalaze ey'omwami Kyagulanyi tugamba abamugobera bo balambulukufu ate kyovula abayiya tugamba tubalabira ku bikolwa byabwe nga ffe tusula eri mu kasasiro mpuga twalabanga omulungi naye kakati siagala kumala biseera tali fiti bila biri mukaka kuwa president wanongoye bamuleeta mpuga ajja akawulira akaliro ffe tumukiriza tulabanga bwe yakola olukuŋŋaana era kulogira mugenda kulaba miliyoni z'abantu ndoza kiwalaba ne Abedi yamuddukako aba bakyali nabo simanyi ekyajja kiraba abantu wali mu bugonja wano eruka nalaba bamuddukako budduzi n'abagwa mujja mundabe nga leero taliwo basobola kukola kiiko mujja Kyagulanyi takuyita buyisi era mulaba tutwana Kyagulanyi talugamba nti abajja tuwasendera batukweyo omutwalo naye enkola olw'okuba nti gyavudde azaalumirirwa omuntu waki wa wansi naye onoobuuza Mpuuga kikyalumiriddwako ku muntu wa wansi akitubuulire kale ebitano singa yali abikutte n'abanga yasobola okuzimba kwa akalwali twali badde tugamba nti Mpuuga munnange yakola naye mubuulire sente kuzonoonanga bwonoonyi yageranga kuzikwasa abangano bano baddiini Lubowa basobole okugula embizi simanyi bagende nga bonoona erinnya lyani lya Ssenyonyi n'erya Mpuuga kale bye nkugambye talinaamu kalungi n'omulundi n'ogumu kyovula aboonoona n'Obuganda ne bebayita babitiibwa bakola nsobi nnyo okwerimbika mu Buganda nga tiwe bagenda kujonoona ne batuusa n'okugambisa Abaganda nti babeera bankwe abasajja bafaanaganako mwogezi mulungi alina eddoboozi ddungi n'oluzungu naye okwogera oluzungu si musango naye ate wobeera ng'oli mubbi terulina mugaso si mubbi bamuwa akasiimu kuloboza tereza akasiimu nali badde nkubuuza kaali yali Mpuuga atafuna musaala waliwo omwezi gw'ataafuna musaala waliwo omwezi gw'abasirikale gwe batamukuuma ebyobujjanja baali tababimuwa akasiimu kaali kaki ketwebuuza ka bukozi bwaki biki birungi bye yali akoze Masaka mukungweji yali akoze tomanyi nti ebijambya gye batemeratemera abantu kati basiima abantu kubatema basiima lwokubera bakwata bagundi basejirinya ne nono Sewanyana Alani Sewanyana kalina weebuuze akasiimu kaali kaki sente waliwo yatunda ente n'azimuwa akasiimu aba tewaliwo yatunda nteeze nga bakwatako musolo gw'Abannayuganda olwo mmanyi nti baba babbi ekyo si kirumamu bwe ziba nga sente zaali z'Abannayuganda babbi baba waliwo yatunda ekiraalo ky'ekyente n'azimuwa awo gudu tewabawo buzibu naye wabanga sente zava mu Bannayuganda mu musolo Bannayuganda gwe bawa ogubabonyabonya bakadaama omuntu gwe babbako sente nogenda okuweereza akasente kogenda okusabayo akasente kogenda okugjayo ku mobile money ne bakujjako obutitimbi bw'essente zonna Mpuuga ye n'asalawo nti azibba omuntu omu kalongoloza nsiima tebereza muno enfuufu eneetera kutta bantu yijja ovudde enfuufu bannaye ebinnya biringa binnya accident ziringa accident nanti ono akisala wano n'ono n'asala wano ne mukwatagana ku ttaka lwaki olowooza abantu b'ekitezi bali badde bafa ezo sente ezimu Mpuuga zibabba banga bali badde basobola okugulako ekifo bayiwaki kasasiro baba bazigasegase zaali mmeka ku Bannayuganda mubasirwaza mbuliza bakyali bali gwokimanyi Bannayuganda waliwo edde bwe babakwatiranga obujega kankunyumizemu katono mu 87 batukwata obujega
87 nga Museveni akava mu nsiko. Aha. 86. Aha. 87 batukwata batyo obujega. Basinzira ku radio ne batubba siringi emitwalo 9 mu 10 ne bakuwa siringi kasanvu akakasente mukakumbe bulungi nnyo egenda kubeera $. Enkota y'ettoke yali egula emitwalo 3 wayita emyezi 3 era ngezeeyo ku 3 kawule akantu ako kubanga twali babuyabuya nga tetulina kye tukola kye tutegeera kati gwe tebereza bw'oba oli yakujjako obusende nga walina obukadde bwo ayalina obukadde 10 ne bamuwa emitwalo 7 zikyalina kye zisobola okugula kaakati avyo nkugamba bo balowooza tukyali ku mirembe giri ejedda Ona basamanye mutawani w'omukulu yabadde agenda kulinnyisa simanyi abagenda kugoba ambassador sebo olw'okuba nti kyadduse naye ne kituukayo kati we yabijjeyo bujja kati tukyali kintu kigwawo olwaleero enkya ne tubanga tukitegeererawo ejo emirembe bagirabire tukyali bali sebo namwe ate nembeebaza bannamawulire okubanga musobola nga kututuusangako ebigere bifa mu ggwanga nebisobola gatonaba kwebaza tukyatambula sebo tugenze walumu Lopu alondebwenga ku ludda lwa gavumenti lumu ava Mityana eyo mu Maserengeta Richard Lumu mubaka wa DP ate n'oyo simunenya Richard Lumu ne President General wa DP Mau yafumbirwa mu movement kola akantu ako ate ono ye munnamateeka waabwe Lumu kati yali badde ayawukana ku kya mukama we Wane mukama we naye alina ennongosereza zaali. Kati ennongereza eyo gye baleeta bannayuganda bambi embasaba n'obuwombeefu ennongereza eyo gye baleeta baagala balonde pulezidenti nga bamulondera mu paalamenti kubanga eno balabikanga waba basiiye abantu babonyaabonyezeddwa babakoze bye babakola ne bagamba tugabonyaabonyeza gaganye kaakati katwekolemu akakundi tumulonderenga wali eri ebyo birumu byavuga ate n'okubeera n'ensaalwa omanyi omwana ono Katonda bw'aba akuwanzeeku eddusu ng'akwagala okimanyi nti Kyagulanyi Katonda yamuwandako eddusu bw'amuwandako eddusu kyaluma abasajja abo kyaluma balumu kyaluma abo bonna kati gwe lumu wamanya nti ekigundi ekiteeso kyoleso kirese mu mutima mulungi ng'ebibiina byonna byasalo ne bigamba tutuleetera kati gwe kiki wakyo kyakaalakaala nakyo ogenda kukiguzaani era kitwala muli mu movement kubanga bebalinamu ennamba ennene bebasalawo ne bavuyisa nga bwe babaagadde era kyovola abasalawo ffe bwe tulonda ne tugamba nti ono gwe twagala bo nga basalawo nga bamugaana oba nga basalawo nti bwe baba balonze kale ebyo nebyo ebiteekateeka byali nono aliko loopo teyayita mu makubo matuufu yensonga lwaki baagala baleetewo ekyo ekyokubiri lumu agamba nti singa tufuna sinaliyo nga ebibiina biri ku ludda lwa gavumenti katugambe bibiri byenkanya ababaka ba parliament ani a breaking a tie kino constitution yakitunuulira ne administration of parliament act yakitunuulira lumu yali badde asooka okukola yali badde asooka kulwanisa kulabika nga bazzaawo egirimiti emyaka girabikenga giddawo tamu limits zabikenga omuntu abafuga ebisanja bibiri omuntu alina koma ku myaka 6 bwegiti ababwe aba 7 kiyali badde agendako nebino ebiri nonsense bannayuganda byabaleetera kyagamba ab'Emityana bye bamutuma ab'Emityana babimutuma ko temuli ebyo parliament alina kuteesa ayina kuleeta biteeso byoleeta bwe batebigasa bannayuganda kati omubaka wa parliament alina kuteesa agenda atuteeseze nti bannayuganda bonna mubajjeeko emitwe nga ffe tukkiriza ekyo bannayuganda bonna babajjeeko emitwe nti alina okuteesa gweoyinza okugenda nakyo kali na kino kirabika ekyobwe bya busirusiru lumu kyakoze eki kyaleese laba tugenda mu meefuga naye wali badde olowooza nti bannayuganda bena twali badde tukyetabamu naye olw'okuba nti waliwo obulyazaamaanya bali bagenda kuyisa bivulu byabwe nakuwaana simanyi ebibiina byabwe abantu kubakuba miggo kukwata kwonoona ssente za muwamusolo kyovula bannayuganda bagamba katubalekere ki ekintu kyabwe kale baami mwami lumu ebyo ebiteekateeka byogenda okuyisa bannayuganda si basanyufu era tetubiwagidde n'omulundi n'ogumu ye wama tugenda mu meefuga waliwo gavumenti eno ngejja ndowooza ne twafuna obwetowaze 962 era waliwo tugeraageranye Uganda eri neeno 62 saaliwo 62 saaliwo naye nafuna omukisa nakubadde emyaka so ono omusajja atukalakase yajja ndi mu myaka nga 12 13 akulembeze ekibola byeko amukulembeze gwe nsinze okulabako ndabyeko Botetu negundi namulabako Amini namulyanga twakulyanga mu byalo Amini gasimulya ngo mulya ku radio Yusufu Lule namulyako ku radio binayisa ne mulabako naye ate omuntu baba mwagadde kinalaba wana abasajja abo abataagaliza omuntu baba mwagadde tebamwagalira ddala kubanga Lule bali mu kyenzi jukira twalya ku nyama ku beira yusi
sente meka ennyama yali ku siringi 3 ku lwaluulo olwokuba nti yali yagaddwa ne bagisala ne bagituusa ku bisiringi 2 zaali siringi oba laatiri siringi 3 jjajjanga yangamba baali bazita laatiri lati negera ku siringi gyali kiro tujala kiro wano si wala nnyo ono mu 7.9 ennyama abantu tebasobola ogigula siringi aga kubanga baali baagalanga bebesaliddewo ne bbeeyi naye abasajja abatemu bano boowulira baagera ne bakola obukujjukujju bwabwe ne baleeta lusimanyi binaayiisa era omusajja ne bamulemesa kabuli akantu ako kati mu kumulemesa bono najja agenda mu nsiko simanyi agenze kulwanira kalulu nti bamubbye ate baali babbye nkugambye omulyaza amaanyi omuyita wakuzannya ye sigwe babba bwaba bakuta bo bakola tuwaki kwasobola kubizzaayo ebyamulemerera okuzzaayo ebimulemerera okuzzaayo n'agenda attisa abantu abagenda mu 800 wano eruweera abantu ne bafa ne babonaabona era kyovulaba obwavu oba obuluma Buganda bwavaawo okulwaki babikoloza singa alina yiika yettaka obwavu sente oyinza kumala gazikola bwotyo ayasimba ekikolo kyemmwanyi akasente ogenza oterekako owerereko abaana gugende goddeko nosente bugenda bugenda nobaako bwofisako nogenda kuteeka mu banka naye emyaka egyo gyonna abantu bafiirwa sente zaabwe ebibanja ne bifa era kyova olaba n'abamu abalwanira ebamu bami bakyabanja okumutuukako wali abamu abafiirwa ebyabwe lutalo kakati n'olw'ensonga eyo omuntu ayagenda okulwana nti babbi akalulu era nti waliwo effugabbi ate abantu kati ng'effugabbi lizeewo kwotaje tovudde ku buyinza sebo yo omusajja okumanya ati takuuma kigambo kye wane omusajja ono simanyi yani wakakandi omanyiwo kakandi wano pastor kubbiri yayimirirawo n'agamba nti sirabanga bannayuganda baguba ddalu ovuuta ku kitanda wano n'ogenda okula ekitanda ebweru we yagulira ekitanda kye kyagamba kyasulakaawo sebo naye kati sebo n'amazzi ganywa ndoza bagajja bweru ate olaba tuyimirira essaawa ngezi abakyala abaagala okuzaala embuto awo olunsi abamu ziviiramu naawo nga bayimiridde ate mwabava ku mitana road mula maama agala baggala eno ne baggala eno ne baggala eno ne mubeeraawo aba oyagala kuzaala awo kano yali tuyambye nga bano bamugulire ennyo emunanga abatuyisize ayitenga waggulu tusobola okufuna emirembe kusobola okutambula tubeerako n'obuvunaanyizibwa balwadde abalina ebizibu babirina naye ne bakusiba essaawa 2-3 tulakubeera omukulu agenda kuyita bamuyisenga mu nnyonyi bamutuuse gyakola ki gyayagala naye gwe olwokuba nti bo balyazaamaanya balina tubonyaabonya mpaka ne bakubonyaabonya mu kino ne bakubonyaabonya mu kiri era kyova olaba nze era guno omulembe gwe neewunyiza ffe ssaawa munawe twakuliranga tuli ebibwebi ng'oli ekyemisana n'oli ekyeggulo ku kibeera ekyokusatu ne kacyayi wakanywerangako n'okanywerako kyokaliriddeko naye kati n'emputa nga tugirya newunye nebaako n'akawo naye kati tulina kulya magumba kati ate amagumba yayagala akunyigiriza eddala n'amagumba ogawutemu supu gwe atasobola kufuna 5,600 osobola okugula ekyennyanja kakati ate bakugamba nti gwegenda obeere ngeno olime nnyo era kati njagala obeere ng'ogaggawala ensawo y'akasolo soogijja mu meka ng'olimye mulimu sente ezirimu bwe bakuwa ennyo gwetebereza mu siringi 5,500 abalukaaga era gye 6,000 sebo 5,500 oyo kasoli aba wa bbeeyi nnyo ate abeera wa bbeeyi nnyo abeera wa bbeeyi nnyo onotunda meka ate kuliko eddagala kuliko ebyokufuuyira tugambe okufuuyirako kwafuuyisa okufuuyira n'ofuuyira kino n'ofuuyira kino n'ofuuyira kino n'ofuuyira kiri ate n'okumwanika lutalo si ayanikika kuli akantu ako kale ebizibu byonna bannayuganda ne babanga balina bini naye ate kyasinga okunyikwasa obusungu bye bino wammanga lwaki osembera nnyo eno lwaki tosembera wali wenkugamba wali ogenda okuŋŋamba gundi omumenyo jangu ate kati oyagala kwekyanga awo tubeere awo ekyasinga okuluma ekyasinga okunnuma omusajja ono byagenda okujja waaliwo produce marketing board for foods and beverages nebitayadala birala nga munauganda nakubadi yabanga tesobola noyo aba omuntu agwalisa omuntu wa wansi nga bwe yabanga alimye ebintu bye nga birina abaana abitwala ku masitoowa ago ne babanga bafunamu akasente naye ono olwokuba nti yali tayagaliza abantu mirembe bwe yayingirawo bw'ati n'aleeta abasajja be yajja mu nsiko ziri kampuni zonna ne bazikola ki ne bazoonoona bwe bamala okuzoonoona ne tubeera awo tugambe buli omu akola kike ebitajja kale ntubanga tulina obuzibu Uganda bwerifuna omukulembeze ng'agirumirirwa era ng'ayagala eggwanga lye tulifuna emirembe so gwoliwo NUP ndi wa nkyukakyuka naye kati wendi ndi wa NUP National Unity Platform kuba nkituze mbutubeera mu nkyukakyuka kabula akantu ako kino National Unity Platform si egenda okujjako Museveni kyekino okujjako Museveni banda Uganda obuzibu bwa Uganda buli Museveni kyekizibu kulwaki nkugamba nti kyekizibu buli kimu kyonna bw'obanga akigootaanyiza ate agamba sita
bamuwa bannayuganda bamuwa yayita mu kalulu. Kalulu ki? Ssemateeka waffe agamba tugenda mu kalulu luvannyuma lw'emyaka 5. Singa abadde ayita mu kalulu yali tutte Kyagulanyi mu kkooti nti yamubba akalulu. Yagamba Kyagulanyi yamubba akalulu. Naye olw'okuba tetuyita mu kalulu kaki naye akakasa nti kalimu okubba ate byabakama nga yamulonda. Yabakama akulira akakiiko ka byakulonda. Anti waba akulira ka byakulonda ng'era Museveni yamulonda kitegeeza kyayagala kyakola ki? Kyakola. Singa okulonda bali kukulebera okw'amazima n'obwenkanya ng'ebibiina bye bituula ne birondo akakiiko kaki k'ebyokulonda. So by the way ne gundi ono amateeka gabadde alowooza okuleeta mu gundi simanyi mu nnongosereza mu palamenti ebyali badde aleeta nataleeta biri bya kisirusiru kabuli akantu ako. Abo bannayuganda ne babanga bonna be basazeewo ku muntu ng'ali independent tasalawo kugamba nti bwemba ngambye kino tukikola nga bw'owulira kati mama Kadaga byakaaba era gwe singa saalinze wali bali toli muki mu ntebe nze najjawo simanyi egiri mityo kitegere kitu ekyo kati tetunaba kubeera nga tulina demokrasiya yennyini tugeza kweke demokrasiya agula buwanana tugezaako nga bwe tusobola okulabika nga enfuga ya demokrasi eddawo kubanga munnayuganda yenna ayagala emirembe nakino nga naatera okulabika nga ngenda okuwummulamu amaanyi magumba gagize kino kye naali yagadde okulekera bannayuganda mbamanyi mulina obusungu bungi butya mwakowa okulonda naye oteekeddwa okwenyiga mu kulonda ng'ate bw'olaba n'ekiddako kubanga bw'olima ebijanjalo ne bifa tolina koowa nkumbi nti nakoowa okulima olubuto luba lukyakubanja tulina kulemerako kubanga ne bano bakoze ebikolobero bingi nga baagala okulabika bannayuganda nga beetamu okukola ki ekiyitibwa kulonda. Bannayuganda era mbakubira omulanga abadde yeetamu ebyokulonda nedda nammwe okukola singa mwakuvaako kubanga mukeera mu bibuga ne mugamba nti muze kunyiga 10 ne kikubula olwaleero nekya n'ogenda tulina kulemerako tusobole okutuuka ku buki ku buwanguzi. Kabule akantu ako abakomerera Kyagulanyi nti yagamba tajja kudda mu kalulu ate oluvannyuma n'agamba ngenda kudda mu kalulu nabuzaabuza bannayuganda. Abo bamukomerera si bonna nti balina omutwe balina okumanya waliwo abeetisse engalabi z'emitwe era abataagala mirembe mu Uganda. Ffe tetujja kukola ng'ono dictator ababi yakola n'agamba nti agende mu bululu. Yo kimanyi nti batugamba abamu kubanga ffe abamu twali batanze nzalibwa 1966 mwezi gwa 7 ennaku z'omwezi nga 10 emyaka emeka kati awo gogimanyi nkuwadde weebalire balamu ali omuliriza ayinza okuba ng'obalamu naye batugamba nti mu 71 mweyagendera mu nsiko okabuli akantu ako kati gwagamba nti kinana akalunga kawedde sebo atandika 71 ya Amin kajja mufuga n'agenda Tanzania nati bina byagenda muki mu nsiko bino mulundi party 2 eno party 2 azaabeerayo kabuli akantu ako era kyovola batayagala nga musajja gwe Amin tamwagala nga bwe bulambula bamuvumu maswa Amin yanache yakola Amini ne ka TV akasooka ka Kalandi White yakasooka ne duleerero zoolaba enyenzi yakola tutubala kabule ndeka n'okuleka achievement za Amini z'amaanyi nnyo nnyo ate munnange nakino bambika nkibawe ndoza kyo kyasigamiro eri Mukama Katonda kiringa nze ne musajja musiraamu sugida njiraba bw'owasa omukazi ng'ali mu baraka buli kimu kyonna kyekola kuwasa omukazi nga wa kisiraani ne mukadde waffe ono ndozi ye yali wa kisiraani ku Amini teri muntu yasula njala wangi ate olaba nakubadde ba Museveni baali balwanye nga bave gye bava empunzi wabeeranga na 30 naye nga togenda wa neighbor kweyazika muwogo ng'empunzi zonna osobola oziriisa abaddukidde ewuwo ng'obaliisa ndinako kuloboza Amini we yaliwo abantu tebasula ku njala ku Amini abantu tebasula ku njala gwegenda okibulize ku basajja bakulu nti munnange otali bwe lwaliwo ku lwa Amini mwasula ku enjala la abantu basobolanga okulya ekyemisana ekyeggulo lumone kibe n'emmere nga weeri naye guno mu abaana abavubuka nze mbasaasidde osaba kikomando naye abantu baalyanga gwalolabyeko oyita mu kibuga omwo abo abaana boolaba ku street ekyabaleeta okimanyi nkikubuulire Museveni bwe yalwanisa abantu eruwero n'abagobayo abantu ne babulako bwe batuula obwana bwe bwajja nabwo abaali babuweese ku mugongo bwe bwalemera mu kibuga
ne butandikiriza okwo awolaba wazimbye hamu aho batundanga obutwa bwa mmese oba ne butandikiriza okwo kakati ne kifuuka ekiddo nakati teri agenda kola kantu ako kubanga ebibanja byabagwako womaze emyaka 5 nga toli wali oyina abaana 5 ofunya akakisosobodde okujja wano omwana yali mu myaka 8 aba myaka 10 yali mu myaka 10 nga muli mu lutalo olutalo ne lumala emyaka 5 oyo mwana abayina emyaka emeka 15 bwogatta ku 3 gibeere meka 18 olaba bwazaalira ku street ola bwabeerawo kati gwe waliwo yali asobodde okuddamu mubagenda okuddayo mu kyalo nga n'ebibanja byavaawo dda taata we tamanyi gyali okunoonya ono yakwatawa abantu abamu kyabatwalira emyaka 10 naye abo abantu bakiyisaako amaaso bawoza abantu babajja eno so n'obuyayi we bwatandikira obukulu buvudde ku mulimu okusala ensawo okusingira ddala kugwona omusajja edda tewali kusala nsawo mu kibuga manyi mu kibuga sawo bwoba okiyitamu ensawo ate omujjuzo gwavangawa ekibuga kijjudde kyonna buli mwali mu Kampala abantu babagoba mu byalo entalo zabajja mu byalo nezibayingiza Kampala tolina kyakukola nutandika okola mulikomelo kombe wako mpewo ze Kampala tukyasobola kuddayo kyoli kuki obadde oli wano kola akantu ako obadde osobola okukwatayo ebitaano bakugoba mu kyalo ozaaliddewo omwana kola akantu osobola okuddayo eri mu kyalo otandize n'okunywa ku tuzito kibuga otandize n'okulya ku kabutto naye omuntu yali yemanyirira ekiwunga kye yemanyirira ekimondo kye yemanyirira kidoodo kye kati Museveni yakimujjako nagamba gendo yasambire mu kibuga nate yaleeta emirembe taleetangako emirembe n'eddembe byawukana lindako gende mpola koloboza nakufunye leero emirembe n'eddembe byawukana bitya kati bw'onalaba Museveni ogambye yaleeta emirembe yaleeta ddembe taleetangako mirembe eddembe kyeki eddembe y'omuntu osobola okwogera n'akulekaawo enjala n'ekuluma n'akulekaawo n'akutunuulira ensoloso zineekuluma olina eddembe okwetakula oba okugireka n'otandika kuzina buzinyi nti ensoloso zeekulumi kati emirembe ye muntu okubanga asobola okulya n'anywa n'asobola n'okutwala omwana we ku ssomero nga mu mativu talina bimusuzza ng'okulungutana teweebase kawuli akantu ako nga ne bw'onooba olina ky'okuutta osobola okukituusa gy'okituusa omuntu oli ku kibanja kyo tosuubirayo kugamba nti banaakugoba okategera akantu ako ndoza obitegere omaze okubyawula yembeera eyo ono yaleeta ki mu budde bwa mmere tewaba kugoba abantu ku mataka kibanja ne bakugobako manyi kati sebo basengula byalo biramba weebale nnyo genda obuuze ku musajja mukulu ansinga ku myaka oyo omusajja gwe bayita kijambya oba balina abantu be bagobako nti saabamanya era saabalabako nti badduka nti waffe bakitunze era saalabo basengula n'amalaalo era okusengula amalaalo nze nkumanyi kutandikidde ku mulembe guno nze okubanga neerabidde naye nze saalabayo gwe basenguddeko malaalo nti gundi bamugobye ku ttaka saakirabako ebyo byo era ne ku mulembe gwa Amini saalabayo bantu bafudde kasasiro era ku mulembe gwa Amini saalabayo bantu nti bafudde lwakibeetera abantu 3,000 n'okunoonyereza ne kubula era ku mulembe gwa Amini saawulire nakubadde yali musajja mubi nti waliwo abaafiire mukula ne bafiira mu kigaali ky'omukka ne babulako n'obufiire kyandigadde omanyi nti obulamu bwa munnayuganda era kyovalaba amawanga amalala gatwala nga munnansi oyo aba watendo nnyo wa mugaso kabula akantu ako naye ffe munnayuganda tebamulinaamu abakwagala bakiki kumulaba nti wabuvunaanyizibwa kyovalaba nibo baafa yasasula omusolo ekyo tebakirabe oba kasaba mala okulya ne bakuta bali kweki ndidde nzikuse era kyovalaba sente zino ez'omusolo gwe bagamba sente zizo gwe munnayuganda sente kiki zange naye bamala ne bakwata sente zo ne bakugula ne bagamba nti gundi atuwadde sente ezange eze nabawadde because mu social contract yatwala n'atuwuliriza abasajja n'abakazi abatandika ensi emabega balaba nti omuntu tasobola kwerimira luguudo ne tulina okuyita mu gavumenti egitaddewo omulundi gumu ne tugikwasa sente ne mandeeti etukolera oluguudo n'ebirala kati bwe bamala ozirya ne bakwata sente zo zennyininyini ne bagamba jangu oddeene waffe ne bakuwa sente okalaba akantu ako ezizo aye ne bakugulamu
era kyova olaba nze nafunako omukisa ne ŋŋendako bakadde bange ne bantwalako eMulago mu ddwaliro ne tujjanjabirwayo era ne tuwulyako ki otuli ku Bwamini ate olaba noono gwe bayise kijambiya nga wano Museveni akyalwanisa Obote abantu mu ddwaliro eMulago waliyo eddagala kuko Obote gwennyini Obote tu eddwaliro nalyo lyazimbibwa mu mirembe lyazimba mu mirembe eyo ng'eddagala kikola ki gyeriri naye ku mulembe guno gw'osanga gwe ssente z'oyita ezizo nga bazikozeemu ebirala nga tebasobodde na kuzigula mu ddagala gwokusobola kwejjanjaba gw'omuntu si ffenna nti tusobola okgenda mu Agakaani era ffenna tetusobola kuliira mu Sherena naye omuntu oteekeddwa okubaako kawoteri nawe kosobola okujyaamu kakati kawoteri ffe ketusobola okujyaamu ye yalibadde Mulago ne bw'oba tosobodde kubeera mu Mulago nga tosobola kwejjanjabirayo teride nkugambye nti abantu tebalina mirembe aba tebalina ddembe nga byobadde okyogerako omuntu alwaza mukadde we n'amufaako ng'amutunuulira ng'embwa bwerwaza ginwayo negamba nti wannume gitunyalo nga talina ssente akabanja kalina ng'akatuuza omujja kaweddewo ate munnayo twendowooza bagenda ne batugamba nti musomesomesa omwana oyo okusomesa omwana kirungi nnyo naye ogenda n'osomesa abakabanja abalina ettaka n'olisomesa n'oziwayo omwana atandika okuyitawo natandika engatto okutuka ayambuka bwakiri ayambuka nga bwakiri omwama we ayambuka nga anoonya mulimu kati ne bwebuuza bo abatuga alino balina bamanyi okuddwalira bannayuganda mwetandikirewo emirimu batuweyo emirimu ng'eki bo gye baali batandiseewo kasooka nga bava mu nsiko nti baneffe twatandikawo bwe giti olina gy'omanyi omukadde wange nyinza okuba nga nze sigimanyi balwana bo gwe mulimu gwe baakola kati aba bo baakola omulimu ogwo ogw'okulwana bwe bo baakola ogw'okulwana kati munnayuganda omugambye okusoma ne kyeyalinawo kyeyalibadde akola n'okimulemesa kiki ekyamulemesa okumanya balyazaamaanya obwenkanidde awo tunuulira gwe munnayuganda emyaka 10 kiteezi oyo singa yali avuddemu gaasi olowooza bannayuganda bameka abaali badde bakola mu gaasi oyo n'amasannyalaze gennyini amasannyalaze ebigimusa naye olw'okuba nti tebaagaliza n'omulundi n'ogu munnayuganda kalungi basala Fazali kasasiro kabatte banaamala obbatta n'abala tubagobemu tujja genda bali tubagambe naffe twabalumiriddwako twakutayo obukadde 2 babalumiriddwa because bagoba Kisaka ne banne abalagajjalira ku mulimu abantu ne bafa kasasiro bagoba Kisaka ne banne kati Kisaka asula njala yandibanga mugaga kati enva nkugambye yo mission yabwe yayitamu omulimu gwe bali baagala babakolere gwakola ki gwatuukirira omulimu gwe bali baagala babakole ki neddala singa obadde olumirirwa munnayuganda ng'okakasa ddala nti omulumirirwa tewaali koze kyonna nolaba nga ogenda onoonya abakugu okulabika nga muntu omubajja mu bannayuganda obagamba balime tebalina bigimusa nebuliddeko ono Kenya nga Luto agamba okulabika nga asala emisolo ku bigimusa basobole okufuna emmere kubula akantu ako kyova olaba ebibala ebirumu ebisinga ebirungi ate biva Kenya nemwanje tubadde tulima balina osooka ne bawandiisa omusiri gwo emmwanyi eno era eringa ddwaliro lyawa ye Mulago lyawano eryerubowa wano ku Ntebe Road omukyala tewamulya Beneti kakati aba mukyala oyo bamulese bwalaba nga biganye tugabye gatya wano ku ddwaliro tumaze okugabba obuwumbi n'obuwumbi katulina gadda mu mmwanyi kati kyovola bakugamba ogiwandiza emmwanyi wetuukidde ku mutindo ogwo ne bakadde baffe batuweramu kasukulu fees bamala kubawandiisa ne emu yaabwe eri nti abazungu bagamba tebajja kugula mmwanyi nga we baalima emmwanyi waliwo ekibira basanya obutonde bw'ensi kakati emu y'okuwandiisa balabe nti mmwanyi eno bwe banga yava awaali ekibira ne bakisaanyaawo bekisenye obutonde bw'ensi abazungu tebajja kugula mmwanyi. That is the aim okuwandiisa emmwanyi okumanya nti abatesitesi naali bayisa ababaki abeetaga kebera mitwe ku lwaki eyaffe wano twali badde kute tugikolamu kakaawa avaayo bwene tuba nga tumuvuddeko newali bali togenze kugamba nti ku byabazungu bannayuganda ne baba nga ffe twenywera kakaawa abafirika bannaffe badde basobola okunywa kakaawa banaga tebamanyi nywa kakaawa yensonga lwaki bateekayo ne ssente mu Prime Minister's Office okusomesa abantu okunywa kakaawa weebale nnyo bannayuganda niyo abayigiriza okunywa amazzi simanyi kati nga bw'otamanyi gwe kikole bannayuganda bajja mukola ki bajja munywa
amazzi katokalaba nga kali ku mutindo abantu bati twemanyidde mazzi gaffe gansuwa ni wakirowooza tunywa gali amazzi gwabuki agensuwa no gakyawooma babukitegera kyo bannayuganda kati ekiseera okulabika ng'obasomesa naye ate sikubamalako mirembe vanira ali luddawa bwe bawulira ng'obadde onotera okufunamu akasente gwe ayayayaya bo beezira kuba nti obadde ofunamu akasente obuzibu bwabwe buli munnayuganda atandise okufuna akasente bwe bulwadde bwe balwala bateekeddwa okukuba ekintu ekyo balabike nga togenda muki mu maaso baagala kukuumira bwe bakuumira mu bwavu bajja kusobola omoyita bwisi gwe noba ngaosobola okuyita ne bakuwa obukunkumuka tugenda mu meefuga Uganda yeefuga myaka giwezeeko bannayuganda gamba si meefuga bannayuganda bagenda mu mafuga bagenda kubafuga ago amefuga teri muntu munnayuganda agenyumirizaamu bajjajjaffe abasooka abagoba abazungu ne babatwala nga bamanyi amagulu gakuluma ye Uganda nanga baganuma nirwa kubeera tuli ku Uganda okuba kwetafali eruteekayo gana amefuga temuli mu kirungi tetunafunamu kalungi n'amulundi n'ogumu singa kati weebuze munnayuganda ayabadde ekiteezi agenda naye asanyuke nti ndi mwefuga nkole ntya ayiriddwa kasasiro afunye accident olw'ekinnya ekimukubye naye agende yeefuge mbuuza gwe mukama wange ayafiirwa abantu bekanungu olwakibwetere ne babulako n'okunoonyereza olwo naye agende yeefuge omuliro oguze gwokya bannayuganda n'amasomero olwo bagende beefuge nga tuyize ku basajja abasiraamu ne ripooti neebula ey'okutta abasiraamu bazze kuttibwa olwo nabo bagende beefuge basanyuke nnyo nti tuli mu meefuga kati gwe ekyameefuga kyenalibadde neefugamu sinnaba kiraba munnayuganda agende yeefuge kubanga munnange ebijimusa abijja mu nsi ye era kyakoze kisobodde okuvaamu ebijimusa munnayuganda agende yeefuge kubanga bwe tulonda bamemba ba palamenti basobola obbagula abamu ne betuba tulonze ku bakamisiona simanyi ku baluupu basobola obbagula ne babagula miliyoni ne miliyoni ne bajja bakalambira ne bagendako ne mu makooti ne beeropa nti bandoope ne munoonya n'omuntu alabika okugiri abaye bwete n'abakola ki n'ababula olwo bannayuganda tugende tunyumirwe nnyo nti twefuga kula kantu ako olwo munnayuganda agende yeefuge lwakuba omuntu baali bakoze basemateeka nga bali batulimbelimbye nti omuntu anaafuganga okumala emyaka bwe giti lwakubeera bakijjawo olwo munnayuganda agende yeefuge ne bateekawo ne bagamba nti bwe tutuuka mu myaka bwe giti nanga tuba tutandise okusereba omuntu anaaba atuweza nga emyaka bwe tejja kwesimbawo kati bannayuganda bagende beefuge lwakubeera bajjawo ekkomo ku bisanja kale abo mwattu abalina munnange embuto zaabwe abagenda okusanyuka nga bwe basobola okudomowaza bannayuganda ab'okubasiriwaza ne bakola ebitagwana nsa ne bakola effujjo lyabwe bebagenda okwefuga nesi bannayuganda ffe bebajja okwefuga ffe tujja kubiraba bulabi naye mukama katonda bwali bwatusaasidde eggwanga lyaffe ne lifuna omuntu alumirirwa amateeka amatuufu galidda mu ggwanga koloboza ng'oyogeza nnaku ziga lwaki oyogeza nnaku nnyo kiki ekiyinza okunsanyusa ku gubyolaba mu ggwanga gw'osuubira nti bonna bonna abazadde batutte abaana ku masomero abaana bali waka abasinga abaana abasinga bali waka be batutte babazizza obaluwa bulinga bubaluwa okiwulira ekyo mukama wange looni ziringa looni mu bizimbe by'abagagga bye bazimba era nga byabwe babagoba bannayuganda mu maduuka ago amanene emisolo giringa misolo munnayuganda ne bwafukamire n'agamba ne mutusalire ku musolo wa simanyi baali talina omusolo omulala kumanya empulya ifurizi si musolo nkola gye bayitamu okusoloza enkola gye bayitamu okusoloza omusolo naye nga n'agireese tagimanyi ne gwe bagireetedde tagikola ki tagimanyi agisoloza tagimanyi ne gwe bagisoloza tagikola ki tugambe akubbira muli ango kati olwo munnayuganda asanyukire ki olaba kwebaka n'ozuukuka naye nga sigga otambula kyo kituufu abantu balawolama nti abalunzi ente bali badde bakolamu amawunga katulabe ne Luwero balimi bannanansi nabaddeyo weekend walabyo factory enti eno ya nnanansi nebagamba bateekayo ku factory ndowooza yaki yamuyindira bakubeberera buli mu bitagala byabwe ne bagamba nti bagikoze
Bannayuganda basinga waliwo bannalwera abakyazunga nga bava mu byalo bajje basibirire embozi n'amazzi. Yo kimanyi nti mu kibuga tusibirira mbozi n'amazzi. Abantu balikyali akamere mu kibuga. Ozijjewa. Kati gwe wakoze yebiri abesatu. Kati ate ogenda kusibirira ki? Ate natambuza ssente. Ate watambuza ssente. Oli mu bwerinde ogamba n'ogamba nti abazi n'ettaano bwe nzijjawo okuzirya n'agenda. Oli awo. Ng'ogenda wali wa Joyce wa mama Berede n'ogamba mpaya amazzi ga 5. Kati ate bwe kisinga basanyusa era kyova baba kubera aleezo. Bayita nnyo abantu ne babawa obuceereceere n'emiggo. Olaba ndowooza mukyali wane Kololo ku kusibuluka kw'Abasiraamu. Babasibulula ne kibooko bakuba bali ye fotaali. Kakati bannayuganda teri kuba ye ennaku eri mu Uganda. Ye ennaku eri mu Uganda kono tusanyuke ki? Tulika tukulukusa maziga tetulina kalungi. So watambuza ssente tonabafuna wadde n'ekikumi. Watambuza ssente tonnaba kwadde n'okufuma. Ate olina okubeera omweri, olina okubeera okwera kubanga jjukira n'amazzi gawafuga wanywedde galina okuyitamu. Olina n'okuterekawo ebisatu ebinaakutwala ogenda okola ki? Okibula kitwe mu toilet. Wabiyita birungi. Toilet nga zaani? Era zaabo banene. Zaabo banene. Toilet etandika musingi ebi. Kati mbuulira Uganda. Kati olwo omuntu abeere musanyufu. Kakati niweewuunya okumanya kati gemeefuga. Ennaku z'omwezi si 9. Si Lwakusatu. Leero 7. Leero 7. Leero Lwakumeka si Lwakubiri. Enkya 8 ku Lwakuna. Lwakusatu. Ameefuga gaddi? Leero lwa Monday 7. Leero Monday. Leero si Monday. Nani munange n'ennaku twazivaako tukyaziba tuti. Aha. Jjaba Lwakusatu. Lujja kuba Lwakusatu. Mu kibuga olaba nga kinyirira. Kampala. Kubanga tukateebereze nti oli mugole. Ategeka mukolo. Mukolo. Ne gwe tunuulira ekibuga kasasiro alimu. Naye okimanye ebiyinza okuva mu kasasiro. Bwe bulwadde ye kolera. Naye weewuunye munnayuganda ate yagenda okwejjanjaba kolera. Si gavumenti. Social contract ate awo ebeere. Baabivaako dda. Ategera kujjanjabisa ki? Sasula musolo. Omusolo olina gusasula bo bagende baguguzeemu abantu abalala. Baba bakwalabise nga abagambye ku kikyamu bamuwe ssente asobole okudda ku sayidi yaabwe. Ne ku mulembe gw'Abazungu kyaliwo. Kuba mulembe gw'Abazungu, Abazungu balabanga nga obadde obazoganya nga baagala bakuweka ssente osobole okudda ku sayidi yaabwe. Okabula akantu ako kale yembeera bo abo be basajja abatugamba nti bakola ki? Beefuga. Bose bankadde mukadde wange. Bose tebankadde. Kankwerekereze naye nga ye Uganda naye tetujja kuggulamu maanyi tulina kugenda mu maaso nga tusabira ggwanga kubanga tulina bwe tugenda kuddukira ye Uganda yaffe. Abatuddeko le bateede bye bateekako n'abala bagende. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsigadde Nzebuule Muhammadi Koloboza ayagala emirembe mu nsi yange. Tokyalimu eri mu firimu wazivaamu? Firimu twalizibaddemu naye nga tuzimba kubanga buli omu n'abalimu bonna bayaaye. Banga bugira kino nakuzza wano, ono nakujja akuzza wano. Kitegere ekitu ekyo. N'ebiyiiye tebikyasoboka kubeera nga biteekebwa kubanga abantu baayiyanga nga alina kibona oyiiye ekiyiiye nga kibadde kiri kigasa eggwanga oli alaba kimukutteko gwafasale bakuwa akasendo kiveeko. So ebiyiiye abantu kale bagende mu maaso naye tebikyawa maanyi. Kati kukyova otunulize mu Nakatemba b'omuyimbi copyright ogiwulireeyo. Alina omusajja wa romantic lulinga ngamba. Ne Palomagic gye badde bajja akasente. Business yazigadde. Kati omuntu oba tusobodde kumuyirako ekyo kintu kyennyini oba ekiyiye tomulabamu mugaso omubalanga omuntu atalina magezi ali awo ekintuntu kale niwolaba toliwo kintu munayigwa toli muntu aliseefu toli munayiganda aliseefu. Anti lyato liba libbira bwe buzibu tekuba muwanguzi mu lyato. Kale katuseme Mukama ffenna tugenda tugezaako oba bunanga abaana baffe banaabaako kye bakola aba bazzukulu baffe mashallah tetumanya tomanya. Okuva ku makya akasaasanya mmeka? Soko mbalire okuva ku makya. Nkugambye bandiitidde 15. Ova waka? Nva waka. Oleseeyo akameeza? Akameeza tikokaliseeyo yosooka mugamba nti Mukama agira akyakoma bwe naaba nzifunye akawunga ko muteeketeeke. Olinye taxi ya 5. Olinye taxi ya 5. Kati sinnaba kubaako kyenjira. Embeera tennaba kubeera ki nungi. Result sozifuna lwaggulu bwe zigaana ng'osooka abamu tobalengera awo olowooza nti akomaawo kumba bali mu kulamaga.
ndwalamaga amateekaawo naye ng'ate gy'alaga wala akasente kali mu kubalamusawo. Bakadde baffe bannayuganda abalungi tubaagaliza Uganda ennungi n'okumanya biki ebigenda mu maaso n'okwagala ensi yammwe naye era nga nyongera obbakubiriza bambi n'obwombeefu temukyawa kulonda okuggyako mwetabe mu kumanya bwe muneetaba mu kumanya eggwanga laffe Uganda temulina gwe mujja gisuulirira tetujja gisuulira abazungu tulina okwetaba mu nsi yaffe okugituuka ku kyekyo kyennyininyini kyeteekeddwa okubanga ekola ki nga eba naye tojja kugamba nti nze bintamye nedda nakubadde ono omusajja mukulu omulaba ali mu myaka 8 ajja genda essaawa yonna asobola ogenda naye ate gwe Uganda tejja kgenda tulina kulabika nga tulaga abaana bano ekinaabaawo naffe tulina bye twogerako ate bye tutaalaba naye ng'ate tutegeezebwa abaasookawo kale n'olwekyo gwe munnayuganda abadde yekyayi okulonda abadde yakyawa nedda nze byantama nze byakola ki totamwa kubanga tutamwa nga kukola okiwula ekitu ekyo n'ensobi z'okoze wa Mukama Katonda yakyakubeesezaawo tannaba kukola kikujja kusangula ku maapu era okyaliwo kale n'olw'ensonga eyo nkukubira gwe munnayuganda abadde yakyawa nze byantama sirida kupulingsesini siddamu kulonda gwe mulabe ennamba emu gw'aba yakyawa okulonda kubanga eno nsi yo si mukongo yajjo gikutereeza si munyarwanda si muki kale ku lwa Katonda n'ensi yange Mukama Katonda abankuumire era tukuumire ne principal waffe Mr. Kyagulanyi Robert Center Mukama Katonda gwe yawanda kwedduso Mukama Katonda akutaasa abalabe bo aboolwatu n'abeekyama amina wonna wabadde osinzira okubeera ng'otulaba tukomye wano leero ne muzeeyi Koloboza tujja kuddamu nga tuzzeemu Katonda ng'ayagadde akuume mukukamu ndaba wano kano empeka ekola ku lubuto singa olubuto badde lwesibye lutubadde lukuzimba ng'aba omwana talya omanyi bannayuganda ekizibu kye balina mu kweyozaamu basanga obuzibu naye nga bagiyita eri mu mannya ga kiwala bweyitibwa abatirimuluku oluzungu lwo saalumanya ne namanya ya abatirimuluku abamu bakakazaako bakanyeebwa bwe yagadde okusala olubuto oyinza okweyambisa empeke 8 mu myezi ng'ebiri naye nga buli wiiki olyayo kamu naye okakasa nti lwoba okalidde oli waka kubanga kafulumya buli kacaafu konna kowulira kali mu lubuto kati eba yammeka tugabanga be tujja kutugaba olowooza bannayuganda balina ssente obwavu obuli mu bannayuganda lindako ebintu ova gyova nojja n'otunda n'obawa byabwerere kumbi era ninga abewa ebyobwere empeke wemba ngitunda 2,000 tulaba nga mba nkuwa yabwerere eva wano mu Uganda nagigezaako n'okugisimba naye omuti gwagaana okumera naye ng'erabika eva mu Middle East buno ono ayitibwa kadali aba abazungu nabule bamuyita mustard seed naye nga ayamba mu birwadde ebyenjawulo omuli omugongo oba kabootongo ne biyutiayi bw'oba okeyambisiza Allah ayisiza okunokola ki n'ofunamu omanyi teri kintu kiwona olinawo obulwadde bw'omanyi bwali buwonye bw'oba obumanyi bwompeeyo ndwala omusujja ne buwona kasooka ng'ozaliwo tolwalangako ku musujja kati ate aba gwawona ati wakyolwala ekintu ekiwona tekiddibwamu kulwala toddamu kirwala waliwo abana abaagala amaanyi g'ekisajja biki amaanyi g'ekisajja singa oba ogyemu kabootongo n'ebirwadde ebirala ndowooza amaanyi g'ekisajja ojja kuba ogafunye okunafuwa kuvaawo ate n'abalala ekizibu ekibaleetedde okunafuwa bwavu n'ebirowoozo looni yaleese ekizibu yamazeemu amaanyi g'ekisajja looni yamazemu amanyi ya nanti ogenda neweolaba wewoze emitwalo 2 n'omugamba nti ozireeta ku sande eba tennatuuka owalooni nagamba nti ennaku okyazijjukira ng'ate omwana bamugobye noyagala ogende weewoleyo kalooni akalala jjukira nti wa sande tonnaba mumusasula ate noonajja olw'amaanyi onoosigaza okyali awo nga ne landiroodi abanja oba okyali ku landiroodi nga neweokolera bakola ki babanja waliyo nonewa takisi ne toyireeti ebanja tugambe ebbi ebizibu byo birisangibwa mu Uganda kyovola amanyi gesa tolina wenza gasigaza olw'embeera eyo obwavu bulinga bwavu wandiba nago kubanga ebirowoozo oba obitadde ku ekyo kyennyininyini kyobali wadde olina okugenda okukola naye onokiteeka otya ku birowoozo ng'ate waliwo ebikubanja ebirowoozo olaba obitadde ku bbanja ku walooni ebirowoozo bamala obiteeka ku walooni toyinza biteeka ku madaamu aye ne madaamu tayinza bikuteekako mwena ne mugwa ddulo kale kyovola bageyongedde okuggwayo ate awo ne badduka ne bagenda ku vayagula kinavaamu vayagula ng'akufiisiza ddala olubanaatera kufuuka ndaawo bwebuzibu tukyasanze oli otya bwe ntyo embeera obulungi tebugaana naye nga tuli bubi
tuli bubi tulira abantu kufa ntalo ziringa ntalo amazima gabula mu ggwanga bwe bityo kasasiro atta abantu myala gijjudde misujja tulewo n'ebirwadde ebikambwe bibyo bijja ne batukutya nti ate tubyerinde ate ddukire w'omusawo ye mama w'omusawo naye ate muti okugendayo anti ntya okumusina kasente ate gwe ngamba okuddukire w'omusawo waliwo simanyi ba HIV bano be baleeta abasawo b'oku byalo bwe biba balirina eryo mbawulira buwulizi naye ate nabo bakompulayinga nti tebabasasula gweomuli gwe batasasudde gweosuubidde nti atajjanja baggwaze ng'omudduka odduka kale naye banga bwe buzibu tulina